Nalukola ali akubidde ku ssimu. Nalukola tankubiranga ku ssimu. Akimanyi nti wamukuumirako akalulu. Kinnuma nnyo. Kuba ate ku Nalukola bankuba nnyo. Bino tuuka ne bamala kukubira Kawempe. Nali nkubiddwa. Nali nkubiddwa bukubwa eri. Naye nga sinafuna bujjanjabi. Laba ate wa Nalukola ate wo baatuyisa bubi. Bwe bakuba Nalukola. Bwe yamala okuwangula. Did you meet up with him? Yakubira ku ssimu mwayogerako nga amaze okuwangula? Yadde okumiitinga yadde kaweebale. Nga polling station zonna nazitambula. Nalukola yali akimanyi ky'oli mumukolera. Okyajja okubuuza. Tuyinza okugamba Nalukola teyakuyamba nga teyakimanya. Omuyambi kakati ne waaba teyamanya buno obubaka Nalukola abulina. Ye yali akimanyi nti omukolera in the first place. Ayo kyayinza okubuuza nga tuyinza omubanga tunenya Nalukola mbutakuyambe takubeereddeewo. Yali akimanyi nti oli ku kampu y'omukolera. Ensi yonna ekimanyi nze yali main. Ensi ayinza obba ekimanyi Sami. Naye ye Nalukola takimanyi nti wali ku kampu. Naye akimanyi. Okimanyi nze yakuuma Nalukola buli wamu nga nze amutambulirako. Nabanga tadda message as we speak. Namugamba ntya. Kundi ino bagifadingidde tudde oli abadde amanyi tagirina. Nalukola wuno mulabe luyimbazi Nalukola. Okay. It was 13th March of 2025, a day carved deep in my memory. I remember it well. When I luyimbazi Nalukola, I walked the length and breadth of your constituency. 19 polling stations. I traveled by foot. I rode in borders, went in sweat, driven only by a frame of hope that would be different, that would be the voice. Nano linga mukanga. Alinga mukanga. Nze gwe nina obusungu kati we nkugamba nti mpandiikira kino. Owulira nabiga era babiraba ne babireka ku bluetick. Abantu bangi bo balowooza mu ddagaali yaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyo ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munnakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagidwa, Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Shiba Karungi, Twin Kama, Baby Mama, Black Legacy, and Juba Express back to Sako. The return of the Queen, Shiba Karungi, Kampala Serena Hotel, Friday Billy August, Emitwara Video Kuyingira, Alebad Kuminetano, and there's a million is sat. Oro Kusande Gabi Munyagusta against the Ruero Muchisawe, Shinzo Mutuano Gumu. Oh!
Bukinga ticket yonga buchalaba. Tokomererwa ku musalaba. Genda ku Momope obanyiga kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadara. Hoba genda ku Serena Hotel Good Color Solution. Hoba ku passport ozigura physically. Ekwanga libadde mu kiwubaro. Ngari missing music ngono. Make way for the queen. Wetegure bala. Kati bimami ya musaleko na John Rambo byamwe. Biwagidwa Victoria University. Westlake Water. I&M Bank. Right now up. Trisha Safaris. Sanyuka TV. NBS Music. Afro Mobile. Venom Records. Ne Juba Express. Where is a sente munsezi suke chukumi? Bunambiro. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Olwokuba twali tulambulwa eruzira kumpi batuteeka mu basi ekiro saa 6 baba batutwala tutuuka twali tutuuka eyo gundi bannaffe ababiri ne bafa ne batuzzo ne babakasukulu nga n'emitwe tetutunula gye tulaga baba basuula mulago baba bateekawo baba bamumuzaawo baba batwala balamu ne nalaba babajjamu tetwatuuka nabo saa 6 ogw'ekiro ziba ziyingira 7 ne batuyingiza ekitalya mu mateeka ga prison tekiriyo okuvuga omusibe ekiro kati olina kyotamanya omusibe wa Uganda avunanyizibwa okulya omutwalo 10 padde ezo sente gye ziri tebagulya oli wadde embeera ekyo nze yakikolako nzekka nze omanyi we mmanya eddembe lyange ndikako okubeera era we namanya nti noli omutwalo 10 seeguliranga mmere nagigulira abalala ne mbaga sigenda mu kaguli nga sinnalya era nze bantumizanga amatooke n'endya kuba namanya sente zange weziri bakuteekako miliyoni 3 bino byonna ne balooya kwe bali babikubu miliyoni 3 zirina okutambulirako oba tolina looya omufune looya akozesa ezo looya alina olwana ennyo omusango gukusinge teri looya afuba omusango guleme kukusinga looya afuna ng'omusango gukusinze gw'omunaku nk'okukanyera mutunzi looya afunamu ng'omusango gukusinze ziri emiliyoni 3 azikuba ku mumwa gukusinze afunamu era bakugamba era kivula balooya bagamba nnyo kkiriza Filiba Gaini bakuwa obusibe butono yadde tuwabikola ogenda zunga kooti 1 wokkiriza ne bakuwa obusibe butono yadde emyezi 5 oba okkirizibwa okulima okukolera prison yuke aba prison be batunga engoye z'abasirikale aba prison be batunga engoye z'abakyala be batunga ma uniform aba prison be betungira buli kimu aba prison be berimira emmere n'ebyo omuntu ali remand tokkirizibwa convict yakkirizibwa kati obulwadde buno bw'olina bwava mu kkomera nze kati natandika owuliranga obulumi obwo nga nkubiddwa kyova olaba bwe bandeetanga mu kooti tebandeetera mu baasi bandeetanga mu motoka ya buyonjo omuntu eyakwata obusibe bwange bwonna ayinza okuwa obutambi obwo gayi bamuyita Musa awaako bukedde kyova bukedde yalaganga nyamuli egange yakkirizibwanga okubeera mu kooti yebbanga n'akwata nze bandeetanga mu motoka ya buyonjo lwansonga nali mponyera nga sitambula nga nina okujja mu kooti ensemmanja bwe wali nga mu kkomera waliyo ebitongole waliwo bannabyabufuzi abakukyalirako kati nali ndi mu kkomera olunaku olwanneewuunyisa saayina muntu yenna yankyalira oba kyali wange oba ddeemu wange okyegedde nze sirina muntu yankyalira najja n'andabako mu lo nalina 5 wange eno gwe natumanga mu byange yanteera sente ku akawunti yanteetera kino nze neegulira buli kimu teri munnansi gwe naneenya nti oba biki nakola busibe bwange wabula mba ndi awo kusaayo okunywa caayi nali mu Siikibbe nze oba ntwala abantu sisa mu Siikibbe isolation esulamu namba 2 wa Jamiru Mukulu Saalimu kati nze bateeka mu Siikibbe Siikibbe era obusibe mbumazeeko ndi mu ddwaliro obw'emyezi 6 ate tebandintadde obujulizi bwababula ziye ennaku 18 ziggwako looya wange ameketa akasente ali miliyoni 18 abatadde ku nninga tewali bujulizi bankwata ensi yonna eraba
teri katambi ng'asika ekitogi ky'omusirikale. Ku lunaku olwo tewali mukyala gwe baali baleeta kuzaala ne blocking oluguudo. Teri yagenda n'alipootinga ku CPS nti emali yange etataaganyiziddwa. Nze mukunkwata saayina kissi kyonna nali mpanisa ebbendera ya Uganda kikkirizibwa ndi stakeholder mu ggwanga lino okwemulugunya ku musolo gw'empa. Era amateeka weegali just tebagateeka mu nkola. Ebyo looya wange bye yasimbako essira. Era baleeta abasirikale abankwata koolo ne boogera bye baayogera nga bamubuuza oyina obujulizi tayina. Ekyavaamu obujulizi ne bubula, ensi emmanja okitegedde. We nabeera mu ddwaliro bankubanga seefu naye nga jjukira nakubwa neetaaga okunyigibwa amazzi ag'okyo okukola ki omusayi ndowooza gwatuuka muli ne gwetugga. Neefuluma ng'era ng'obulamu bwange siri mulungi, seewulira bulungi. Nga naakajja Bobi yateekayo positi. Natuukira ku kitebe. Bobi Wine ne bamukubira essimu, yali Bungereza. We baamukubira essimu n'agenda ku mukutu gwe n'awandiika ebigambo bino. Lunaku lwe nateeba. Since July, he was violently arrested for participating in March Parliament protest. Our brother Sammy has been in detention at Luzila and Hare prisons. Glad that he's now out and his trumped-up charges were dismissed. Welcome back, comrade. I was glad to speak with you and hear that prison has not broken your resolve. Grateful to everyone who continued to demand for release of our political prisoners. Bobo ene yawandi. Si yesoma mbu ankubiddeko ku ssimu. Nze saabipositinga. Ye n'abipositinga. Naye we nali mukomera omusajja ono yanneewuunyisa. Bobo ene. Yajja okulaba abasibe 30 bali bamacheta abamazeeyo emyaka 4 n'ababyesige baali ebyo. Yabaleetera nabo sukaali ababyesige nabali n'abaleetera. Nange nzekka kuba nali ku fayiro nzekka. Nawe yakuleetera. Nange yandeetera. Naye mu kujja baamugamba ogenda labako abasibe 5 bonna togenda kubalaba. Njagala Munnayuganda akootinga ekintu kino. Baamugamba abasibe bonna togenda kukola ki? Kubalaba. Londamu abasibe 5 ab'enkizo bw'oba olaba batwalire bannaabo amawulire. Bobi yabagamba asooka ku lisiti Okanya Sam. Bobi yakulaba mu kkomero. N'asomawo Machete ne Kalanzi n'abalala. Twali 5. Tugenda oyingira nayingira nze yali akulembedde Bobi n'atega emikono bw'ati. Ne mugwa mu kifuba. N'angamba mwana biri bitya. Ne mugamba mbeera yeeyo naawe era obimanyi kutusiga mu butiitiizi. Kati banjagalako passport mbungibawe. Bobi n'angamba mu byonna by'oba okola. Obusibe bukozese bwongo wabula tobuteeka mu bwongo. Owulira ebigambo by'angamba. Towaayo passport. Tomanyi bigenda kuddirira. Ne mmamba n'angamba ate ky'oba omanya toyina musango. Ne banno b'osanze era tebalina musango. Nga Bobi bw'agamba. Ne bakwata emitwalo 8 ne bagintera ku akawunti. Mukomera. Era ne bongera ku ssente ze nalina kubanze nakeeranga ku makya abasibe bannange nasangayo ne mbalabirira. Gambye nagenda n'akasente mu kkomera ate kaba kawerako. Era nakakozesa naye nga nkola kyempuliramu emirembe. Era navaayo nga nkozeyo n'ekibiina bakita Hope from Rescue. Tubeere n'essuubi mu kwenunula. Era nazzaamu bangi amaanyi abasibe bangi baliyo ku be baakataba mpeera obujulizi. Bw'avaayo obulwadde butandika busajjuka butya? Kati we navaayo ne ngenda ku ddwaliro lino. Ennaku z'omwezi zigoberere. Victoria Hospital. Olimanyi we liri? Bukoto. Balitanga Kadiki. Bajjanjalo jjajja wange. Gye nakolera medical check-up. Nga sina munnansi yenna mpadde Rw5. Banzijjako akakadde kamu emitwalo 2. Ne baŋŋamba mu sikaani eno gye baakola. Ne baŋŋamba tetukutegedde. Genda olabe radiologist. Kati mu kulaba radiologist
saagenda ku logist nali sina sente nalumba ekitongole kino African Center for Treatment and Rehabilitation. Branch yayo ekanyanya. We natuukayo naweebwa ennamba zino ze zikuweebwa okunywa eddagala. Ne mbagamba nnumizibwa obulumi bweyongera buli olukya. Okufuka kati nfukira ebbanga ddene. Sirina nti ntonyeza masira oba ki. Ekigedde. Ne bagamba bawandiika bo bennyini ngende ndabe logist. Tujja bibateera yaawo. Birabi. Awo nga bansinze okulaba logist. Bo bennyini ne stamp yaabwe yingi. Bino nabisitula ne mbitwala ku kitebe. Kane ngamba okukoze eki. Gutandise. Ne ngenda ku simu ya Lubongoya. Ne mpandiika ebigambo bino bitwali twagala tutambulireko abasibe. Njagala obiyiteeyitemuuko katono katono. Bino ye namba ye. Nabimusindikira? Bino nabiwa Fred Lumbuye. Bino nabiwa Lumbuye. Tugenda tuukawo. Kati nabimwandiikira ne mugamba kakati ku bulwadde bwange twagala gukumibwe. Kuba ekitongole kino kikakasizza nakubwa. Ngogamba Secretary General Nup ow'ekiwa Lwesi Lubongoya. Era message ye tugenda okusiga yeno gitemuko katono. Abasibe balekera okuwozesebwa mu kooti y'amagye aba civilian. United Social Organizations, organize those peaceful. Emwe mugakwekalakasa. Webale. Olunaku lutwali tugenda okwekalakasa olumanyi. Tutambula twesuula. Segirinya akutuka. Afa. Olunaku lwe yakutuka. Awo programu zonna ne zifa. Nga mu butuufu twagala bannaffe bali. Abatali ba civilian balekera ozesebwa mu kooti y'amagye. Ochegeera. Kati sayina support mu opposition. Enkola eno nagitwala n'enjinyonnyola ekibiina ekyagola. Nga mpita mu kubannyonnyola Saamu yaani era nvuddewa. Ekibiina kyagola okimanyi? Okimanyi? Kimanyi. Kati muno buntu bwe weetaaga agola. Ayino bannange ezze mangu. Eno email yaabwe mu gundi mini box. Natandika bwenti. Nabaweereza. Wano naliwa office yaabwe. Office yaabwe. Nempandinga natandika ntya? Have been actively involved in activism since 2019, focusing on fighting for justice for individuals displaced from their land in refugee. Through lobbying efforts, both local and internationally, I managed to secure shelter, food, clothing, and medical care for some of the affected persons. Although I'm not officially affiliated with any human rights organization, I've been covered with the Uganda branch of Angola Digest. In addition to my work in the refugee, I've been actively engaged in multiple political activism efforts, both online and offline. I've utilized social media platforms to raise awareness about justice issues, mobilize public support, and drive change. Furthermore, I participate in the physical movement and protests, advocate for human rights, democracy, and good governance. Recently, I received threats of abduction and torture from state agencies after raising a video exposing prison torture. The police have raided my home multiple times. I've reported these incidents to the local police stations, but unfortunately, they seem to be corrupt and aligned with their government. To verify my involvement in human rights activism, you can contact Agatha Atwaire from Agora, Disclosure, or Lwesi Lubongoya from this platform. From what you see in this post below, truthfully, every day my life gets harder, and I don't know if it's gonna happen next if I don't get assistance. I'm facing body function failures, for I have never got treatment. I feel my life ending. I am called upon and I'm willing to support or help me. Kindly contact me through my number below. Okanya Sam. Bakudam. Banziramu. Ne bansindika nakafane kalaga nti bebakasindisa. Bebakasindika. Okukakasa nti ensonga yange bakola ki? Bagimanyi bagiriko. Era yampita omukyalo oyo omu ku ttabyero ne bampa miliyoni 3. Era ze zannyambako okutandika obujjanjabi. Naye nga byenzijjanjaba sibimanyi. Naye okuba nali sina ssente amazima nasooka kulongoosa simu. Kufuna simu. Simu we yambeeramu. Naye kati nkoze nti akansooka njiye nfune entambula. Era kyaliwa gwe najjanko emmotoka buli lunaku awo. Kwanza emmotoka yange bagenda okunkwata. Already nali ngudde ku accident which number nga nagireko etudde.
n'emyezi egyo gyonna ng'etudde nga n'entambula siina ate yali yagundi ya emmotoka gye yali yaki emukopa kibanja mpola kati nga gamba manja gonna gantunuulidde nga mutuufu naawo okubeera ndaga sikyayala nagenda ne nkwatagana ne boyi wange ono Omunakenya ne mugamba njagala kufuluma nankolera visa ye China nangamba kati sooka oyiye engeri w'ofulumamu mpitawo ngenda ekisumu gye nalinyira ngenda otuuka bangamba okanya saamu togenda sobola kulinnya nnyonyi leero ddayo linyire Uganda eyo tiketi efa nga nebuuza kawaaniki nkwata passport yange njikuba ekifaananyi ngisindikira omugezi wange ng'akeraga nedda passport ye neraga tefuluma Wakiso erimu red flag baagiraba olunaku lwe yayingira ne basobola ogiteekako red flag tosobola fuluma Wakiso walala osobola ofuluma ne Kenya ogenda wawa ne senga okozesa passport system eraga taano wange nembeera mu Uganda mwe nali maze emyaka 4 nga sina mulimu nenfuuka masiikiini asabiriza nga mu butuufu tosobola kubeera mu kukomera myezi 6 n'ovaayo n'okuba n'obeerawo emyezi emirala 3 nga tokola muvubuka munaye oba waseevinga ki nalemerera okwejjanjaba nalemerera okulentinga najja wano we tuli gundi gye bayita makeover wali eri we twagiteeka nga tuwumba fountain biki nga twagatandikawo akantu kaffe kati eno bamanyi nnyo basajja bajjangayo nga tubeerayo tubeera n'abaana wali kasasiro biki kubeeyo kasasiro naye yali wankyukakyuka najja n'embeera eno mu ghetto omuntu gy'atansuubira otomatically tutuuse wano nga siriwa muntu mupya bansanyukidde n'akuuma ekizimbe kino nga mbuuza walagawa namusaba ne mugamba teri agenda kunsuubira nti nsula wano ndeka akasenga ako nkateekeko ebibaati sooke ngattire wano nabeerawo nembeerawo ng'okulya ndya naye ng'engoye nzooleza ku ddobbi oli omulaba oli mashini eyo girawe gy'olengera eri ng'osaza oluguudo oyo mwana wankyukakyuka n'engoye zaye zikyaliyo nga nfuluma wano nengenda ali nkyusa engoye nenzijja ku gundi ku papaazi nga nzijidde mu bubba jjukira engoye nali nkyazina ze najja e Dubai nga nano teziri ate mumanyi naawe nga neesaza akakumba nabwesalanga nga nzijja eyo n'otamanya nti nzijja n'embuyiwa wano natandika kugambako bakyali bange nga nkukubira video call natuuka wano obulumi ne bweyongera ng'amazima nino laba lyoyogist nateerako lubongo ya message ne muteerako message nga tanziramu ne muteerako nga tanziramu ne mukubira tanziramu ne nkubira King Saha njagala abantu bano bonna benkugamba waveewo ewakana wateerako lubongo ya message nga tanziramu nga takuddamu era yayogera mu message ze nti teyaziraba mu comment ye gyeri ne kati omuntu kyayinza okuntaasa ate mwana sagala genda ku social media kulabisa vako embeera mwendi mwana nandigumye naye jjukira abo bazze bakwata abantu abali voko kyekyasinga n'okundeeta wano nga olwo bakutte nnuwa mutwe abantu bali voko baweddewo sinze yali asigadde n'akavamidde emidangi manya emisango gye nakozeeyo nali nina okwekweka mu kiyumba kino ekiyumba sajjamu nti sina wakusula walioze kwekwekamu saagala olowooze nti ku bbanga lyendi mu Uganda nsobola okuganda osula mu ntebe za Shalom okitegedde ne saayagala leetera Shalom bizibu njagala bangweko mu gundi yange bankwate nga nze lubongo agaana okubira King Saha King Saha akwata munnyonnyola muyitiramu yali aliyo Masaka nanja kuddira nkubira zaakagikwata twayogera omanyi n'ebintu bye nninda okutasenga zaake yeegaana naye engeri we siri wakunafuya nakuvoola sisobola kubita njagala omuntu omu ajja naga si kituufu saamukubira saayogerako naye abantu bendi okugamba bonna njagala oyina ennamba zaabwe bakubiri webabyewakana
Zaake yankubira simu n'entandika okulaga Zaake embeera gye ndimu ku video call. Ne mugane kati ndi mulwadde neetaaga bujjanja ate nyinza genda Kenya. Zaake nanga katoma kyogenda okukola Sami va mu kiyumba omwo. Tuyiyo yingire Kenya ogende yeekolera gyali tutandikiraawo. Sindika ennamba yogenda kuteerako ssente za transport naye ngenda ku mukolo. Zaake njagala yeegaana ebintu bye. Ngenda ku mukolo. Ne muganga kati omanyi kyengenda okukola mbadde wano n'obusente kali ndeefuna bbaasi ngira ndukwata. Olw'e Kenya. Wonna woonajjira muzeeyo gyayiwako buyiyi. Ensasula bbaasi ne ntuuka e Busia. Ntuuka e Busia akasente ne kakendeera ne nkuloosinga. Nali ntuuka e Kisumu ne nga kati nyinza obutamalaayo eyo. Kasooke nteekezaako kwalo. Na guno gwaka. Zaake takwata simu. Zaake teyakwata simu, Zaake n'ambulookinga. Teweebuuzaako nsooka ki enzovu yakozaako ku blockinga? Saagimanya. Zaake ne muconnectinga ku nnamba endala. Ne tunyumya. N'angamba nedda oba nakozeemu ki oba nsobi ki kati nange obwedda njagala kukubira. Ne mugamba kati muzeeyi ndi sitaaka naye kakankolektinge wano njogere ndweko ne gwe njogera naye. Tulabe kituyinza kuyamba tutya. Naddamu okubirira Zaake amasimu gatakwata. Ekiro ekyo ne nkubira Big Eye. Professor. Big Eye ne mukubira essimu ne munnyonnyola embeera na buli kimu. Big Eye bambi teyalinaamu kasente. Kuba namulaba abakuba nga alina akayandinnyambye simanyi ba teyalinaamu. N'angamba kankubire Zaake. Naddamu era okubira Big Eye nga takwata. Maze okubimunnyonnyola. Nesitabitegeera ne kati kiki kyekigenda maaso. Ne nkubira ate King Saha. Noddamu n'omukubira. King Saha n'awa gundi we n'anteerako emitwalo 10. Ne message nkyagirina King Saha. Ne mwebaza. Kati ne namba emitwalo 10 tesobola kumpangisiza eri wa kusula mmanyiyo. Wabula tesobola okunzizaayo mu kiyumba. Ne ndyako ne mbaamuuko n'akaki. N'akasente nga nkalidde siina yadde kye nnina eky'obugagga ssimu. Okitegedde? Nalinnya bulinnya n'enzira mu kiyumba. We nalinnya mu kiyumba wano, olunaku olwasooka nga nkomyewo, nali nnyiize. Manyi ndi kasajja akanyiiga. Ate we nnyiiga, kiba kizibu nnyo okutowolokoka ng'ekintu si kijje ku mutima. Nakwata akatambi kano mu busungu, ne nkasindikira Lubongoya. Naye nga nkakwata n'amaziga ganva mu maaso nga mu butuufu mpulira obulumi. Naye ng'obulumi si bw'amaanyi nnyo, naye ng'obulumi bweyongera nnyo mu kalulu ka Nalukoola we bwava kubeera naviira wano ogenda okukakuuma. Wakuba akalulu ka Nalukoola? Polling station ezaali 17 ezaali 10 eza Nalukoola namuteereddeyo jjo positi yiino. Namuteereddeyo positi yiino okumulaga nti munnange nzijjukira positi yiino teri wala yiino gye namuwandiikidde olw'obusungu. Positi yiino gyeri ku Facebook yange yeeriyo sinnagyongerako. Ate kati mbadde mu gundi ya Shalom. Positi yiino kangikulage wano. Njagala nagitaddeko ggulo. Nedda yiino eri ku Dynamite Family nagitaddeyo ggulo kiraga netiwaaka. Yiino. Remembers Nalukoola, it was on 13th March 2025. I remember in kanjuze mu Luganda. Remembers Nalukoola wamutaginza zaali nga 13/2025 jijukira polling station oba yaronderwa zaali 197 ezakola constituency yo. Nagenda ku buli emu nga nkozesa boda oluusi n'ebigere. Amaanyi gange n'essuubi n'okwagala kwe nalina nawayo kyonna kye nali nnina. Nalaba ettaala oba nalaba essuubi ekitangaala mu ggwe ne mu ddoboozi yo ey'ekizadde. Kyakira kyaggezesa nnyo mu kaseera kano ak'okugezesa ak'ekizikiza tootadde kando
kunwanirako wabula ate ozikiza nzikize. Sinnakuwulizaako ku ssimu wadde ka message tonnasindika wadde omubaka gwe nnaalabye. Your generation has not exposed bad side of Museveni or the ring of Museveni. Your generation has not only exposed the bad side of the ring of Museveni, but it has clarified to us politics is politics. Omulembe gwe tekutulaze nti Museveni oba nfuga ya Museveni akutulaze nti ebyobufuzi bya bufuzi. Normaliza ogamba kugasa kwokka gwe n'abaana bo. Wadduwandiikidde Nalukoola. Nalukoola lyakubidde ku ssimu. Nalukoola tankubiranga ku ssimu. Akimanyi nti wamukuumirako akalulu. Kinnuma na nnyo. Kuba ate ku Nalukoola bankuba nnyo. Bino tuuka wano bamala kukubira kawempe. Nali nkubiddwa. Nali nkubiddwa bukubwa eri. Naye nga sinafuna bujjanjabi. Laba ate wa Nalukoola ate wo baatuyisa bubi. Bwe bakuba Nalukoola bwe yamala okuwangula, did you meet up with him? Yakubira ku ssimu mwayogerako ng'amaze okuwangula? Yadde okumiitinga yadde kaweebale nga polling station zonna nazitambula. Nalukoola yali akimanyi nti oli mumukolera? Okyajja okubuuza tuyinza okugamba Nalukoola teyakuyamba nga teyakimanya. Omuyambi we yino message leero mmeka? Leero ziri 7. Leero ziri 8. Ogw'omunaana. Is this JB? Leero ziri 8? Ogw'omunaana. 2025. Kakati ne waaba teyamanya buno obubaka Nalukoola abulina. Ye yali akimanyi nti omukolera in the first place. Ayo kyayinza okubuuza gatunze omubanga tunenya Nalukoola mbutakuyambe takubeereddeewo. Yali akimanyi nti oli ku kampu y'omukolera. Ensi yonna ekimanyi nze yali main. Ensi ayinza obba ekimanyi Sami. Naye Nalukoola takimanyi nti wali ku kampu. Naye akimanyi. Okimanyi nze yakuuma Nalukoola buli wamu nga nze amutambulirako. Naba nga tadda message as we speak. Namugamba ntya? Soma wano. A voice in the silence, a letter to the betrayers of the people by Sam Okanya, a citizen who dared to believe. It was on 7th March when wali wandikira gundi. Banange gundi ino bagifadingidde tudde oli abadde amayita girina. Nalukoola wuno mulabe luyimbazi Nalukoola. It was 13th March of 2025, a day carved deep in my memory. I remember it well. When I luyimbazi Nalukoola, I walked the length and breadth of your constituency. 19 polling stations. I traveled by foot. I rode in border borders, went in sweat, driven only by frame of hope that would be different, that would be the voice. Nano linga mukanga. Alininga mukanga. Nze bwe nina obusungu kati we nkugamba nti mpandiikira kino. Owulira? Nabiga era babiraba ne babireka ku blue tick. Ne mmanya kati teri buyambi. Wali ogenza ku official Nalukoola ne Masengere. Wakolera? E Masengere. Nessimu yenjirina. Wali omwezaako message? N'atagiddamu. Nalukoola. Kati va mu kuweereza. Omanyi mpanya abantu ekitiibwa. Okimanyi obulwadde bwannuma ne ntandika kuwandiika amabaluwa. Nasooka kuwandiikira ani? Lucas, Uganda Comedians Association. Bampe emitwalo 5 mu gumu. Aba comedy. Comedy Association. Nenzirako ani? From Sami to President Robert Kyagulanyi Center. Back and General Secretary Rosi Lubongoya. Nupi yakuyamba? Egamba eti ebbaluwa gisome mu Luganda. Fellow comrades, ambalamusizaako nze amanya gange nze Sam Okanya, omwana aliloyo Munnayuganda era omujaasi mu struggle ey'emirembe amazima n'obwenkanya. Leero mpandise ebbaluwa eno singa eyawonawo bakawonawo naye olw'omutima omugumu gwe mwampa olw'okusinziira ku mmwe. Obudde buno omubiri gwange gumenyese omwoyo gwange mpandise ebbaluwa eno in time when my body is broken, omubiri gumenyese and my speech is heavy, omwoyo gwange gulina gujjudde obulumi. You stepped in when I was battling for my life and nanye obulamu bwange, injured and nyumizibwa, sick, mulwadde and uncertain of tomorrow nga simanyi na lwankya.
You're the brave hearts of national platform mwe emitima emivumu rose to my side. Nemujja ku ludda lwange. Twa president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu weebale nnyo ku inspiringa ggwanga nnyo nakufaayo. The Secretary General Mr. Louis Lugongoya weebale kubeera mpaji luwaga mu kuweereza. Eri yonna buli muwagizi wa NUP eyawaayo eyasaba neyayimirira nange. Temwatukola kyokka kutaasa bulamu bwange wabula mwayimusa omuliro gwange. Okuwayo kwammwe kwannyamba nnyo funa obujjanjabi bwe nali neetaaga mu budde obwo naye era ntyana obujjanjabi bwe neetaaga obujja mu maaso nga nzikiza buli mukka gwenteeka mpulira nga nnina amaanyi n'ekisuubizo ekijja. Nkomawo nga thunder. I don't know thunder in Uganda. I come back like thunder. Si kusesa bantu naye okukwesa eddoboozi lyange ati wange n'omwoyo gwange ku lw'enkyukakyuka obwannayuganda. Tetuli basanyusa bokka naye twogera amazima tuli abaloota eddembe alaffe eddoboozi eryabo abatalina ddoboozi. Omuliro guno ogwaka mu nze si gwa kuwona wabula guyimuka buyimusi nga okutula enjegere ezikutte eggwanga lyaffe mu busibe. Era nga revolution leader affe Che Guevara bwe yayogera nagamba mbu enkyukakyuka si apple mbu egwanga eyengedde gwe alina ogikola negwa ogiviirako okugwa. In other words, of our own brother Bob Wine yagamba, we are not fighting to be leaders of people, we are fighting to be servants of the people. Tetulwanya kubeera akulembeze b'abantu, tulwana okubeera abaweereza b'abantu. Kino nkimanya ne struggle nnene osinga ffe ffenna generation oba guno omulembe gw'okuzaalibwa. It was about building Uganda where artists artists nga abayimbi bannabyamizannyo ba citizens bannansi abazadde bamaama ba student abayizi bawakazi n'abakozi basobola okubeera mu mbeera eyeeyagaza bakyota dignity nga tabeera mu kutya. Era kankujjukize, let me also remind those in power using fear and violence to silence us. Kantu n'abo abakozesa amaanyi nga bateekamu okutya nga bakozesa engeri etali y'amateeka. Nammwe you can also jail a revolution but you cannot jail the revolution. Also siba enkyukakyuka ne tosobola kusiba enkyukakyuka. How Newton bwe yagamba. My recovery okuwona kwange is not physical wabula wankyukakyuka. Era nsuubiza bwe nnaba nkomyewo ku stage nga ku streets ngenda kukomawo n'eddoboozi eddene erigenda okuzuukusa abo bonna abanyigirizibwa. Mwebale kunzikirizaamu, mwebale kubeera wamu nange ba solidarity okusinga obulumi bwange. Tukyagenda mu maaso, tulwana era olunaku lumu tujja kuwangula. People power, our power, with fire and love. Sam Okanya, comrade, comedian, son of the struggle. Tebagiddamu. Ekiganyi. Mugamba akitwale. Nupu teyakuddamu. Nupu teyanziramu. Ebbaluwa yali egenda wa Bobi Wine n'engisitula n'engitwala ne ku kitebe ne bajjaniriza ne bagiteeka mu mabaluwa na guno gwaka. Saakomaoko n'empandiikira bafaani aba Nupu. Bafaani ba Nupu. Babuuzaako mulamusiza thank you baba nibaza Bobi Wine baza Nupu supporters bye bimu. Ekitegedde. Nawe tebakuddamu bafaani abatiswako tebakuyamba. Wonna tebanziramu olwo ndi wano strugglinga n'empandiikira Godfrey Dr. Ildaman. Greetings to Tondeka Godfrey Okanya Samach family of Uganda. I've done this 6-hour duo. Wali omuwandiikira wano. Ezo oli mu bbaluwa zonna bazirina. Naye teyakuddamu. Naye teyanziramu. N'empandiikira ani ono Namatovu. Muka Geoffrey Rutaya. Irene. Ne muwandiikira kakati nalaba tebanzizeemu guba zino ebbaluwa n'enzibusindikira MC Rich. Ne muganyambaako. Rich yagaana. Teyateeka bbaluwa yangamba bugambi ojja kujja kulaba tusonde ekyokulya. Kane manyaawo siina muntu. Nga eri emaze okugaana n'eri. Nali nina kulumba, nali nina okyusa. Strategy. Numbe Timo akikumemu omuliro aba Nupu bakibakire.
Tumo barista. Funa obujjanjabi. Kuba nali ntuuse kussa nga ndi kukola katabo. The voice they could not silence Sammy Okanya's political Okitegedde? Nga ndi ku ssaawa esembayo. Katano bino byonna mbikulaze nti mbadde sivudde eri buvi mbadde n'obulumi. Bino byonna ebintu byatwala obudde. N'enkubya amabaluwa. Okitegedde? Nali ndi awo owa gundi owa Nashi owa Love Corner mukwano gwange kuva Dubai ankubira essimu amazima mugamba nkubuulire ensonyi bwavu naye ngenda fiira mu buyumba. Uno yajja oyo omuwala teyajja no wetuli Kavidio twakalabaako. kati leni nabatemerako butemezi ye yampa olaba engoye mwezaalinya nangamba kubira bebekulu. Kubira bebekulu Samu bebekulu oyo omulaba. Ngenga bebekulu ali omuvuma. Najjukira ebigambo byenvumye bebekulu. Bovumye bebekulu. Wamukubira bebekulu tewatya. Olw'obulumi natuuka ekiseera sikyalina kyakusalawo. N'okubira bebekulu. N'enkuba essimu n'agijjako. N'emukubira n'agijjako. N'emukubira n'agijjako. Lwali lumu ne bankwata naye obaani ono naye papa mulindeko ali bize. Agenda kwogera naawe. Olwajja namugamba ekintu kimu. Simanyi kigenda kuddira mu bulamu bwange. Naye nkukubidde kwetondera. Zo zonna mystic call. Nga taddamu. Kubidde kwetondera. Ne message ne muteerako. Ne mga nsaba onsonyiwe mu bigambo. Bwe kiba kyetaagisa ki naye ndi bubi. Nyamba nga artist nga wozooyamba abalala. Nakuba video call. Yo gye mwalaba. N'agamba okakasa Saamu nti ye. Abirimu muli baana. Katate Saamu komediwo ne gundi yali amwagala nnyo mukazi wange. Alright, Sami wasesanga. Wankolera akantu ka petrol station yake mmotoka abantu omutwalo n'emmeka. N'agamba kati biri byonna tusooke tubiteeke ebbali. Naye osooka ova awantu awo. Yagamba sooka ova awantu awo. Mu kiyumba. Mu kiyumba sooka ova awantu awo kutemya n'okuzibula. Genda onoonye ennyumba. Bebekulu yagamba noonye ennyumba. Genda onoonye ennyumba. Yangamba noonye ennyumba ya mitwalo 55 emyezi 4. Nanga ne woonaasula ku ngoyi. Awo sooka oveewo. Ne mugamba papa nkubuulire ekizibu kya bulwadde. Nangamba simanyi kye tugenda kukola naye mbadde siriiwo ndi mu nnyimba. Mu nnyimba zange alubamu empuuba. Nina alubamu gye ndi okukola Saamu naye obanga embeera yeeyo tugenda kuyambagana. Nenze nakowa bikatemba byammwe ebyo tobinteekamu. Nayita kyali wange Omunakenya ne tukubira bebekulu video call n'Omunakenya nga batudde awo. Bebekulu yaliko uno kwa yankatambi hano aneba se bebekulu uno wano kambukwe ne tumukubira ne tumwebaza. We namukuba screenshot bwenti nenjiteerako Lubongoya. Nasoka gisindikira King Saha. King Saha Lwaki owereza King Saha bebekulu? Namugamba ssebo gwamanyi omusajja ono embeera gye ndi munze yaddala yagenda okunzijja wano siirabisibwe. Saa n'agamba watalina gyagenda kulaza naawe. Eyo biveeko Saabi naye weeteteekanye nga muntu ojja kunkubirako nga ttaano kweyo kye nkuwadde bwe ntyo. Ne mugamba naye ng'obulumi bungi papa. Nga ngamba Saha. Ne nvaawo ne ngiweereza Lubongoya. Lubongoya we nagimuweereza screenshot ne mugamba amazima njolekedde kuva wano na bebekulu. Lubongoya yangamba teekako location. Oliriddawo. Kasala ba bebekulu. Mama kasala. Kasala sio agenda okwesimba kuwa mpika Kampala Central. N'agamba kati bebekulu gagamera egende yejeyo omwana oyo ndowooza baakubyamu obufaananyi. Bannange yaŋŋamba teekako nawulira essanyu ne ŋŋamba bebekulu mubonye. N'ennyumba saaginoonye. Lubongoya najja yakeera ku makya bajja ne Nobert ne bapaakingawo ne bawala mpeno waggulu. Beewakane. Okitegedde? Ne bandaba embeera mwe nali amazima nga nzigwawo bantadde mu ddwaliro awo ne banzirusa mu ddwaliro wali egundi ewandegeya.
Musajja nasooka nzijjako omusulo. We yanzijjako omusulo. Nampa eddagala awo lya UTI n'agamba Jesu olinamu ka infection muli. Ke kakulumisa omusulo. Ogenda beera ku ddagala ennaku 7. Ne bakola sikaani oba ey'amawuggwe. Kati we nabeerawo ne bagamba ne togenda kusulawo. Ogenda kugenda nga wodde ofuna empiso nga bwe bakuba aba UTI ab'enziku. Tebabawa bitanda. Ndowooza kye yalowooza n'atandika okumpa eddagala. Kati nembuuza muzeeyi namukubira. Ne mugamba oli kunkima n'angamba tuli bize funayo kyaliwo yenna akukimesaamu. Ku ddwaliro bwe bajja wano. Naye genda ku kitebe osayiningeyo akakadde kamu. We natuuka ku kitebe ne bampa olupapula nga luliko lent and treatment. Ne neebaza n'essanyu akakadde. Iye. Ne mukwira mga papa banayo kizanye mwana. Nangamba kati soko ye akayumba ak'emitwalo 2 omwezi ofuna emyezi 3. Ne mugana akazumba kabiri kalinga eri olusi jonjije. Ate okuva eyo mu nnaku zino 7 mbangira ko so mutwalo gumugumu okukosesa eddagala lusi boda ate sisobola tuula ku boda. Seza ninafuna uba sina ntambula. Kampangisa akazigo wano ku Tendo Cottages okumpi wali kafite. Awo nangamba kati kyokola kankongereyo emitwalo 2. Sami amazima wenkomye. Kyenyinza okugamba otetenkanye Sami oyina emikwano mingi. Ne mugamba amazima 5 weebale. Awo nga twagala na Bebe Cool. Nagana Bebe Cool saddamu nakwogera naye. Nga mazo sansa gundi. Nenguma n'akakadde kange n'entandika okukatetenkanya wali nga nsulirawo emitwalo 5. Njukira sina nti oba bintu bya munju, ebintu bya ndodi yabikwatira eri. Kati gandi awo ndisitaka n'akakadde kange. Ne muwandiikira message emwebaza ne yeebaza ekitebe yeeyo gy'olabye endala ebeebazanga bo. Ne mbaga naye mu Uganda ndi mu biti ebi. Kangende kati nga comedian. Kyemukoze mukikoze. Era posti zange zonna zajjanga zeebaza. Nze sinayo katambi nga nzivola Bobi Wine. Ntiteyandabirira. Nchiwa ne interview eno tonnamuulirako nga muvoola. Okyegedde. Natunuulira abaana nga we tuli ne manya abano sibe tuwa omusolo. Tebampita. Ni baba bakutta akakadde kano ne bampa mu lo. Ate ndi wanjawulo wali atakafunyi. Nentandika owandiikira amabaluwa nga mpandiikira abo ba artist bannange. Muno mu babaluwa gano tonnalaba mu munnabyabufuzi. Natandika ba Dr. Iludamani ba MP banga bali mugu naye nga ba artist. Era neyanjula nga comedian. Wampulideko nga neyanjula nga foot soldier. Natandika okubunyisa amabaluwa nga obulamu bugenda. Natuuka akaseera nga ngenda tuuka mu kiseera nga seetegeerera. Amazima ne stopping okufuka. Nenyingira olunaku olw'enkya nga sifuka. Erimmira ddagala ngenda n'endimira tewali njawulo. Ne mbagamba naye batukoze tutya. Nagenda okuddamu okubira Lubongo yange atankwata nzijjako bujja. Nekwira Lubongo yange nzijjako bujja. Negenda ku ddwaliro n'embeerayo n'ensiibayo. Ekyamala amaanyi ku mutwe omusawo waawo nga naye akuba ssimu bamuwe ssente agule eddagala. Okitegedde? Kati nali ndi awo ku kitanda ne bajja ne banzijjako essimu. Nali ndi awo Bobi Wine n'ayingira ne Lubongoya. Ng'olwo social media enyiitidde natadde obuvidiyo buno obuli mu zaake. Kuba namanya mba kata plane abantu tebandikabuukidde. Ne namanya we kateeka mu zaake bajja kabuukira mu kutaasa erinnya lya zaake yadde nga bituufu. Balina bye baagala obuulira. Enseetegeera obulumi bw'endiri. Naye ng'ekigendererwa si kunafuya Kyagulanyi. Kumanyisa gavumenti eno nti Samuel yali alinnyinnyira bawe bamufudde. Naye nga teyalina musango kyekyo kye bayita obutaba na freedom of speech. Nga kyekigendererwa kyange. Nga we naleeta akawunga akabi nga nsuubira bannayuganda okufa ku kawunga abaana baabwe ke balidde emyaka 4. Naye baafa kamera eyingidde eti. Tiimu yennyini ey'enkyukakyuka yeyanteekako essira. Ero nabyanjudde ku kitebe abasibe eri basanyufu Samu yakikoze bo bali ku kimu kayingiza katya kamera ako kambega. Anti kati Nulumbuye naye kuva yava ku Facebook yadda ku TikTok kati yali alwanyisa Museveni kati alwanira views.
alaba kitambula. Lumbi yali alwanira Museveni atalwanyisa views. Alwanira views. Kasaya adda ku Facebook nga yali atiibwa. Lumbi yali alabye kitambula. Anti akibuukidde balina ttiimu yaabwe mu deep politics. Nga bwe bali eyo mulaka ezalezaye bakiseka bawuma lukiseka. Basize enjirimbu nnimba. N'abaali bakwatiddwako ab'enkyukakyuka nali mu diaspora chapter bali sonda ssente bambaliddemu awo tugenda kufulumya nga kakwenza tukulongoose weetegeke bantereddeko $200 diaspora chapter baddamu nga bambulokinze ne baga batugambye obadde ng'onafuya kibiina Lumbi eyatuwadde bwino era toli wankyukakyuka n'ekirala batugaye tetukyaddayo wa fuutu soja yenna ssente bafuutu soja bakikozesanga kyansi ssente tuzitwala ku kitebe mukulembeze y'anaazikuwa amazima nagamba oyo omukyala gwe naye njogera ne bamuyita Haida ne mugamba maama bambi nnyamba sikyayagala yadde ekikumi wabula kannoonye obujjanjabi ne ntuuka nga seetaaga buvuddewa As long as you get help. Nga njagala bujjanjabi. Nali ndi awo nenziramu Bebe Cool olwo luli tetwakutira. Sebo n'omunoonya. Nga Bebe Cool amufula kingi kibi kijjukirwa Malima. Nakwatira wa kayumba nga eno gye nzudde saamugamba zira nga okuva luli nnoonya nnyo. Eno gye nzudde papa. Nangamba nange saamu bwe dandibize naye kati eyo bajja ozudde nkolera ne lisiti ebintu ebitandikirwako bitubisibira ne muteerako lisiti ya $3 nanteerako $2 we nali nawunga nga azimpadde teyasindikira muntu alabe ennyumba teyasindikira muntu andabe nanteerako $2 Bebe Cool teyaddayo kwata simu zange kati nengatta ssente za Bebe Cool nenkwata nazize nafissaawo nengenda mu kalwaliro liri pazo gye yanzija olwo ntandise okwetetenkanya obulumi nze abumanyi olwo ntegedde sitwagende mu bbanga balumbuye bankubye bakiseka bankubye olwo nga nammwe temulina boogerero muwoza kimu bannange mu mutaase ale kati bakasuku nawe ne batandika ottemaatema analisinsi kasuku n'agatta kasuku agenda okiwunzika ng'atankuba kati ne mmanya nti kekigudde mu abo siinaayo buyambi nesonyiwa gwe kasuku naani mulamu ne mbajja mu bundi za era neewuunyiza okundeeta ne olaba ebigambo mbyogera nga embizzi gye basala okitegedde ne mmanya kati abo bo sijja kujjayo buyambi nengende wa Bulunokke ne mugamba oba anankyaza yali akyazza bakomedian nensindika request nga tagiddamu engamba kati awo gunkubye nenga netaaga just kusala genda Kenya netaaga yakasente nkole sikaani eri ey'omunda gye baŋŋamba oba nsinkane register manyi babbeeyi bakubuukinga nga kyenjagala we nali tayitako ebbali oyo alimba nammwe kati ne wabaawo eyaŋŋamba naŋŋamba tubadde tutaddeyo posti ne bajja ne batugamba za naye kankyogere kuba nina obukakafu Zaaka alina be yalumba n'abagamba mugjeeyo posti ezo ezimusaasira oyo ali mu katemba we nga Zaaka kennyini nga yayogera ajje yeegaane muwa obukakafu ne screenshot ne namba ki n'agamba muzijjeeyo lwa nsonga namentioninga Zaaka mu katambi kali ne mmanya nti kati ate neeyongedde okubipamamu kati bagamba wawo yabaddewo ng'anafuya bunafuya ebyo byakola katemba Shalom nentunulya mu bintu byenkoze mu struggle wano nga ndaba information yenzike eri okunsigibwako Shalom abaana abaali e Dubai nga bali stranded baliko mukono gwa okitegedde navaayo ne nkwata ssente kenina akatono ne peji yange n'obudde bwange nenyimira n'abantu b'omu Lubigi naye nga tebeebaza nze beebaza kibiina mu enva lyeri ali essanyu lyange kitegeera nze Shalom nina ebintu byenkoze wano nakolako ekintu wano era mukazi wange bannange gundi agenda akola komenti Gashumba mwabe nkyukakyuka mukaddiya ndaweya ffe tukaddiya passport ne shira buli ali eyo munaku okimanyi nalinnya ennyonyi eve Kenya mpaka Kenya ne peya z'engoye 4
nenze editing kati wenkuwa obutambi buliwo kakasa nti ennyonyi yali ngoye zakyukiranga mu ttooyi nenzijja mugamba ssebo ntambudde amawanga ku mawanga gwe ssebo naffe bafutu soja olwekyo ntandiso kikuba saagala atunafu nze ku mulembe gwange ne fulufiga namuzikiza nze ku mulembe gwawe we nasabulira nga tewali wenyalemu alina views va ku bino nti kati be batusinga views kati Okitegedde? Speaking of full figure nakulanga mwenye full figure ne Tamale Junior, how did you connect with them? Abaana beetega abo banange ne woba tonjagala kozesa obulwadde bwange ng'ekyokuyiga social media nnyanja ng'omuvubi wagitunuulira n'alya amabanja ngalowooza wanaasuulayo eddobo ag'ennyanja gajjudde naye gwe alina following lw'olisuulayo eddobo ne lisulayo n'olijjayo nga n'ekisiba kiridde nga tekuli yadde akayamba lw'oliva ku social media. Ntuula ngenda kufa nga buli muntu gwenkubira mukubira kumwetondera. Mba ndi wali ngenda kukola gundi scan ku Kampala image nkubira full figure ajeye wakane ne mwetondera bwetondezi ne mugamu byonna ebyaliwo nenga mwetondera nga manyi mpala najali na senga na yankuba Jabagu jabagedde ate na mwetondera ne mugamba amansonyiwa simanyi bulumi bwe mpulira na kyancha nebyo byali bya media sikumanyi sikulina nkobuzibu yanga mwana wange oliwa nkusonyiye atubadde tugenda wano katujjao tukulabeko furuka yali akatuuka n'abale emitwalo 4 n'ajimpa ku ddwaliro nadda mu mmotoka nanga ngenda kukubira Kenzo naye akuyambe bambi maama full figure webalire ddala yakubira Kenzo n'asindika omuyambi we n'andeetera miliyoni 2 ku ddwaliro era ebyali bigenze bulungi kati ensobi we yajjira nga womanyi nti mu katale tebagobaayo ngoye embi kubira Junior gundi ye yali nnungi naye ate yo yanzikiza buzikiza bonna tebadda Junior takwata simu mama full figure okuva we muteerako message netanziramu abo simanyi kakati munnange ne manya nti kati eyo nayo ekyo sikyeviirako kugamba lumbi ogamba nti okolera gavumenti anti awo wenna okolagana n'aba gavumenti baakukyalira we bajja na postinga Bayibuli egamba oli wakola obubi Bayibuli yennyini yeyimirira n'ekulaga gwe mukole bulungi naye ate wakola obulungi gwe mukole bubi natuuka ekiseera nga buli aleese obuyambi bwe nnina okwebaza kyekiri kye nagambye waliwo otuuka ng'olina okukola ekintu ekituufu ng'omulala ajja kukiraba bulala naye nga gwe ky'olina okukola saddamu kweka bulwadde bwange abantu nabakubiranga alaali ng'era mpadde mwebaza awo ne nnyongera kunnyika kiwundu natuuka ekiseera nga mazima sikyalina omuntu eyannyamba nga ngenze mu inbox yalidde ekikaliisa naggulawo n'ayita puzzle gye mwalaba ne basonda ssente nga ndi ku kitanda obulamu bugenda olwo ssente ziri eri ndi ku ddagala banguza eddagala nzunga nzira eri aw'okusula pakisaano kino kola bwoti mu ddwaliro lisiti zino zokka nasaswanga emitwalo 5 wiiki okitegeera kati ne ntandika okulowoozaamu okgenda ku social media ate era nsabe bajaloza bizinesi jukira bankubye eddande mufudde mugano ne ngamba kati ebisigadde mbikwasizza Katonda era ne ngamba Deshi yasembayo laba Deshi nakkiriza we yakkiriza ne kubaako liri puzzle we basonda ssente oba basonda obukadde 3 ne baŋŋamba ennamba tubukutera nabagamba saagala yadde 10 njagala kunzijanjaba mujje munyambe mundabeko nga ndi mu ddwaliro omwo amazima sina muntu nti obajja jajja n'akyalira mu kusaba bambi liri puzzle yakkiriza ne bavuga emmotoka lipazo ne bajja twanzije mu ddwaliro lipazo n'asasula ssente zali zimangibwawo
waliwo ne gayi wa Uber yali amanja nga pakinze awo Lilipazo n'amuwa $200 Lilipazo n'ateeka mu mmotoka nabeera mu mmotoka nga ndowooza gye bantwala mu magye bulijjo benvuma laba embeera mwe bantwalira Shalom bantwala ndi bubi nga wemba nfuka n'ebyajja Shalom nga ntandise okupama mu ngoye batuuse ebbombo mu ddwaliro eri amagye banyaniriza Lilipazo yateekawo embeera saayina yadde endagamuntu ne banteeka ku kitanda bajjanjabira Lilipazo ne batandika okundabirira Lilipazo baagulanga eddagala kuba tebampa ku ssente naye bangulira buli kye nali neetaaga batandika treatment eyasooka bagenda okunkebera bombo nga tewali option yonna yakusobola kufukira mu budde ne banteeka mu kitanda ne banteeka pipe mu kasolo omuso gusobola okuyitamu obulumi obwo bwenzowooza obulumi obwo pipe neegaana nebaga katulina kusala lubuto n'okusala olubuto olutafuna infection eddagala lyagenda okukozesa ligenda balyamaanyimu ko Lilipazo mbimanyi waliwo n'akacupa ke nakozesa kamu ka $35 Lilipazo amazima yazuula nti kyenneetisse kinene Lilipazo namukubirako essimu nankubirako ne twogeramu saddamu okubira Lilipazo era nakati waba tankubidde essimu kubira wala mwebaza nagenda neteekayo posti nemwebaza nenebaza Deeshi Kaliisa mbadde mu ddwaliro ng'eddagala erisinga lyaggula wabweru nga bwe bampandiikira eddagala nenkubira Deeshi bwe njagala amazzi agamira amakerenda nenkubira Deeshi ne mu byonna ekisinze ng'okunnuma nga bwe mba naamira eddagala ku ssaawa 3 mba nina okkuba essimu ku makya banteeke ku live nfune ezinaamira nezinaalya emmere sifunyeyo muntu yenna aveeyo nti wankyukakyuka yali ankubidde ku ssimu oba fuutu soja tebaba ali bawondedde ku ssaamu oba nti oli yankubira nampa obuyambi n'embugaana nali mu ddwaliro nenkubira Lilipazo ne mugamba nina poloti yange erigayaaza ngitunda Lilipazo yangamba totunda poloti saamu togitunda nga Lilipazo saamanyira kusaba mbadde gayi neefayitira nze naweebwako ssente kata nenzigaana butanjogerera nti Buswago twajja kusaba nali ndi awo nenziramu nenkubira Bebe Cool Bebe Cool yakwata essimu yange Bebe Cool nankubira video call nga ndi mu ddwaliro ebbombo Bebe Cool n'asindika omusawo we bamuyita Eddie y'omu ku bakulu namba nsobola ogikuwa musawo w'amaanyi n'amugamba omwana oyo akuwa ebimukwatako akuwa efayiro zonna otunule
omusawo yatuna n'agamba tukole ekisoboka omwana ono alongoosebwe otherwise agenda fiirwa ensigo. Bebekulu yakubira abawu ne n'abagamba mugende muggyeyo Saamu Ebbongo muleete Nakasero. Babawu baagaana ne bagamba abadde avuma Museveni abadde akola ki. Olwo nga ssente badde ekikalisani bonna zibaweddekera nakuba nasembayo nga nsaba emitwalo 10 nga tebagirina. Ntandika okusimba layini ey'emmere ddwaliro. Nembeerayo waliwo omukyala eyajja yali wankyukakyuka najja n'asulawo ennaku 2 naye ng'alaba embeera gye ndimu mbi n'alanga kimususseeko ate ng'amateeka mangi amala ne mugamba mami bireke. Nembeerayo mbadde wasina muntu anzijanjaba nenkubirako maama nga tonyumiza bya bufuzi. Bebe Cool yaddamu n'akuba video call n'agamba musawo Eddie wabula ku nsonga za ŋŋambi. Sami n'obeeramu eyo embeera bw'otyo kuba baŋŋambye tewali option yonna. Oyinza kulongoosebwa India tewali ssente olinawo mmeka nga sirina. Namba kale jangu tutetenkanye. Abba we baamukubira abba wankima abba we n'agaana. Bebe Cool n'abagamba byonna ebyaliwo mubiteeka ebbali. Buno bulamu ne bajja nga bakansala ekiso ne banzijayo ne bandeeta kuba obutambi bwe walaba Nakasero. N'omusawo buli n'abagamba operation yo n'omwana eringa miliyoni 3 okugga obulungi. Nali nagaana baali bagenda kuggyako ensawo eyo baddire wano basaanikirewo. Kati nga buli wentuuka ofuuka kano ke kalinga akasolo nsaanukula wano. Kati okuteekako ensawo eno nga bagamba era bisa biki nabagamba nja ttambula naye. Kubanga obulumi bw'empulira ng'omuso gwekutte wano. Kati nga bamaze okunnongoosa eno paati baliri pazo baweddemu ne painkiller olumu simufuna juga bangulira nga amakerenda nga ngamirira mu kabina. Amakerenda ngamirira mu kabina aga painkiller. Luteeka ekerenda mu kabina ne ligenda liwanvu bwe liti. Liri pazo bye banguliranga. Nga wenfuna ku mirembe sirimirisa kamwa. Era namale bange eddagala liyita mu kabina. Eryo ekerenda abakyala balimanyi bye baali balongoosezza. Saamanyi baba aligulanga ssente mmeka basajja batu. Lipazo n'angamba mazima mpeddemu. Ate ne live zo zifuuse nga business. Mbwa lipazo bireke mwana. Bireke 5. Kyobola nakendeza live. Awo olwagira ne connecting akabaata ne muwandiikira. Kabaata nawe ebintu bye bulijjo mbiraba naye wange waggule. Kabaata najja n'asonderayo akasente. Era ebbanga eryo lyonna okuva bwe nava akasente k'akabaata ne Rich n'agenda nali nakagenda ewa Rich nga naakabeerako bwe nti nsoma ennamba agaba Rachel nanteerako akakadde. Kati nga nkyali bwe nti akataddeko nkalabye banne simanya akasindise. Omwana eyanfumbira emmere mu kkomera gwe nakubya n'emiggo n'awalampa nga amaze okusiba amazeeyo emyaka 4. Nembaga bannange sente ze badde mu nsondera muzisondera omwana oyo. Nenzijjako live. Ngamba Luki yakkiriza omwana ne bamusondera bajjaaji ku live. Omwana oli namutunuulira ku busibe bw'akoze. Ne kye yali mu kkomera n'empisa gye yampisaamu. Ebyo byonna bye njogera ku biri ku media okwo. Ekyanneewuunyisa buli bbaluwa gye nkulaze wano nagipositinganga. Niwe natuuka ekiseera okuwandiika ebbaluwa eyeetondera gavumenti ate yo baagiraba. Munnange zino ezitabavoola tebaaziraba. Era woozikiramu n'oziraba eya Museveni yokka gye baalaba. Erina waggulu. Naye nga sikyalina kyakkola. Ne bagenda bakola statement nti nga Sseggirinya yafiiririra ensi. Baagala ofe male kufa. Ne bagamba gguma oba oli sooja ofe. Nga bani aboogera? Eyakyogera yali Lumbuye.
kati Lumbuye n'avaayo n'akola eggulire. Kati bwe nalabanga kino kisusse ne nzijukira ebigambo Bobi Wine bye yaŋŋamba nti we bakwogerako n'osirika ffe abakulinamu essuubi tulowooza kituufu. Ne ŋŋamba kale kantandika okulagako nti we kubanga kuvvoola nako mbadde nkusobola. Otegedde? We kubanga content kubizanyira mbadde mbisobola. Ne neefuula omukazi n'ensindikira Lumbuye message nti Sami nina ebimukwatako, nze yamuzaalamu abaana. Lumbuye yajja. Lumbuye tolaba nti talikodinga, atayipinga. We yawulira muwa information ekwata ku Saamu. Lumbuye yajja Misinde. N'abuuza kati maama tukoze tutya? Biki na biki by'omulinako ebimukwatako? Ajja kulabisa. Ajja n'entandika okunnyonnyola Lumbuye. Kati awo nga ntandise kubazoganya. Ne mbagamba nti baagadde kunsigako kyamu. Ninga kati ono Lumbuye ye kansooke mmuteeke ku ttaka. Mulage nti n'ebipolitikisi bye mbadde mbisobola. Era Lumbuye namukwata akalayini ne mugamba ndi muna Kenya. Ye gundi yesimu yo ntaddemu ebintu ebyo. Wabimpeereza. Ne mugamba ndi muna Kenya. Era Saamu mulinamu omwana. Saamu bwati ne bwati. Lumbuye ana apartment z'amaliriza. Ayina apartment. Namutandikira wano. Namutandikirawo. Namutandikirawo Lumbuye n'awuwanika. Ndeeta bwino. Nentuula nange twali mu ddwaliro ne tutega amasimu ne ngamba abalwadde mu kyajinge. Baleeta bwino. Jjukira wedda mbikola eddwaliro lyonna lirabawo nti Lumbuye najja zaali ssaawa ze n'ayingira n'asoma ebimuli musayi mu Bulange ekiggula luggi. Nawaayo bwino buli kimu kye musindikidde. N'aŋŋamba ŋŋenda kukubya omusiiba. Essanyu ne linziramu. Kati ntuuse ekiseera Etegeeza omukazi wamuwaako abantu bangi. Ani? Oyo omukazi gwali oli naye. Saamuwaako bantu nange waliwo omukazi ajja mu inbox yange ajja kusobola ku TikTok. Njagala kuwa bwino wa Sami. N'asaba ennamba. Omukazi ono bonna mbalina. Bwe yabimpa najja yanzaala mutandabirira. Namugawa olaba sijja kukola story eyo. Naye kye nsobola okukuyamba nsobola okuwa Sky Soldier ayogera ne Sami. Nemmerako nemuga sijja kukola story eyo. Kankwe namba ya Sky Soldier. Ne message nzirina. Omukazi yali wa Lumbuye. Nange nali ngenda kutomera ekitegeeza. Ate Katonda ayamba Shalom. Waliwo eyatomera asiimwe. N'asiimwe naye yatomera. Ne kati asiimwe ndabamu omuwa obudde. Ne Lumbuye yannuma kubeera yali yaggwa. Nga bipolitikisi we abantu baabigwa. Saamu nga tumaliriza. Nga interview temenye mu part 2. Tukoze essaawa 3 namba. Kikyowulira kyoyagala okwogera eri ali eyo omuvubuka ayagala okwenyigira mu byobufuzi. Ebyobufuzi tetusobola kubyewala muvubuka munnange. Ne buli kintu kyonna mu bulamu tomala gagenda. Sooka omala okukimanya. Saasoma nnyo naye obukulembeze mu ggwanga butwala piizi nnya. Esooka personal ye Salome oba nze. For peace in leadership. Eyokubiri opposition. Kikyenne ndi ku side ki n'omwawula nti wa position oba wa government. Tugambe ebikukulembeze personal then position. Ng'onaamanya ky'oyingirira nze kye saamanya so sengamba kukitegeera. Nandirinnyemu ne mmanyawe naye kati nze ekinvunaanya najjolosera ate nali serious nnyo kati naakakitegeera kino njo ndi serious nzekka. Bw'omala okukimanya mu by'obukulembeze bye tugendamu omukulembeze omutuufu piizi nnya waba tazirina oyo gw'olina mu kyamu. Opposition ogifunye yakiikiridde ki? Eyo omala ogifuna. Piizi ey'okusatu
process. Profile, position, process. Mitendera ki mwayise? Olwo mutandika omujjayo. Yalumba ku Saamu. N'amunoonyeza obuyambi. Asobola okukulira ba YouTuber. Okitegedde? Teyakoma okwo yalumba abantu b'omu Lubigi. Tabaddeewo ng'awemula. Halina omukazi omuno era mulinamu abaana. Mukazi we tanobangako. Olwo yasoma ki? Olwo process otandika ozikola ki? Oziyitamu. Esembayo production. The 4 P's of leadership. Personal profile, position, process, production. Can you create ekintu kyonna ekiyinza okugasa eyo constituency mwoli? Obusobozi obulina? Osobola okwerekereza omusaala gwo nga Sseggirinya n'oguzimbamu eddwaliro? Okitegeera? Osobola okuliyetingawo bannansi kye babadde bamiisinga. Bannanga abantu bano be mulonda nti olw'okubatiikinga mbuleera. Beera serious wekka naye essuubi lijje mu bantu. Kyekiri ekirala kye nabagambye bavubuka bannange. Olinza obutaba nze Saamu eyalowooza nti ndi w'amaanyi ku social media. Eyalowooza nti ndi w'amaanyi oba oli awo bantu bendi nabo. Tuli ku nsonga y'emu era banandabanga omulwanyi bankwate ku mukono. Okitegeera? Ate gwe olinza okuba obulala ennyo. Nze Shalom anoonyezaako. Ne mu kaseera nga ngenda waliyo essimu evuga n'enzijukira. Naye ate gwe ojja beera mu kaseera ako nga ne neyiba tamanyi nti wafudde. Awulira buwulizi nga ebidongo bye tebikyawoggana. Bawulira kivundu. Ne babuuza ate oyo bamuga empozi obadde toliiwo. Nedda baamukubira wali kiruma nnyo. Saamu ne weefa kati. Ngenda sigala njogera ku social media obutambi bwajje buli. Abantu bagenda kumanya. Wano sikola mawulire kuba teri ayagala bulamu bwange. Okitegeedde? Natuuse ekiseera nga neebamba bwenti. Nga neebambira maama. Okitegeera? Hanyige, hakole ki? Bamugambye anyige no bagenda kulongosa bagenda sala luno olukuubo oluva kabina paka ku nsigo. Okitegeera? Eyani agenda onyiga sina mukazi kati. Maama. Ekirala mu bulamu bw'ensi saagala nzomanyi saagala nvuka munnange otomere ku byentomedde ebisinze wano twawula abakazi betuyina. Abakazi balina kubeera basatu mu bulamu. Tobagattika koli bagattika buli buzibu. Oli bubeeramu wekka ng'ate ssente zo zigenze mu bakazi. Tuyina sex pattern. Tuyina omukazi gwe twagala. Oyo oba olina ky'omwagalako. Tuyina omukazi gwe tuteekedde okuba naye. Oba okitegedde? Omukazi gw'oteekedde okuba naye wajjewo lw'omanya nti alina transport. Ate waba omuyita eby'amasanyu yandisikattira naye mu buzibu ayanguwa. Era omukazi oyo ebiseera ebisinga aba ayomba nnyo si nti alina omumwa wabula aba akuzimbamu omusajja gw'ayagala. Okitegedde? Era abakazi abo tebasasuddwa bulungi. Naye naffe okubamanya nti be twali tuteekedde okuba nabo tubamanya bavudde mu bulamu bwaffe. Kati senga nawuliza ebigambo bya mukazi we nti todda Uganda. Senga ne namutwalanga era obukazi bwezisinkana. Okitegeera? Naye yali asobola okumanya Saamu. Kyovula mu bbanga liri twayonoona ssente mu ddwaliro. Bannansi tebaatusondera saamanyirwa. Ekyo nakyo nakoleramu ensobi. Okitegeedde? Ekirala muvubuka munnange ddayo otunuulira obulamu bwange. Wookeranga ku makya n'ofuna ekintu kyonna ekikufuula unique mu bulamu kikwate ng'ensonga. Kikwate ng'ekyatika. Saamu toyina gye wasoma, toyina lubawo lwatunako, toyina obbi yadde oggi ensi ekumanyi. N'ojja mu comedy mu mwaka gumu omwali Salvador Bamadrati ne mbajjako awaadi 6.
naye nga nkunyumiriza ekyandeeta mu comedy sajja nti mulimu najja kukola nange bali obwe kitegeera kyova olaba comedy wa namuteekamu nnyo nze saaliko ako kaamini nayambalanga bulungi selector gundi Keninga yanyambaza emitwalo 5 Alan Senior tuli babiri ku stage mwanje nga atwe emitwalo aga so twagikolanga mwezi tugikola mwe nenga avuga saafu n'oli avuga emmoto nenga eri business ye funding comedy ate mwe tutajja kyovula yanyangwira okuvanga so senga najja nemmanya kyensitudde sandi kizanyidde wano mumbeere no genda mu byomanyi tunulira abantu boyino banabo naddala mu byabakyala yawula abakazi abo bategeerekeka bangu nnyo tujja funa budde tubanyonyo nga tunnyonnyola abo nze ekyampanguza era kyeyagaza komedi wange nazannyanga nnyo obulamu bwa bulijjo nazuula ebigambo ebiwemula tebiwera 10 tusobola kubyogera mu sheeri twakatalinga nga twogera kirala kati nabyesonyiwa nenjagala okumera komedi wange abantu asinga baseka bali mu jaamu oba batuuse ewaka nze saabwatulanga abantu kubanga namanya kiruma nnyo ensokuwamba tunaye nga tolina kyoteeka mu matu g'abantu nze namanya nti bampadde amatu nafulwanya nnyo nenkola ki ekirala beerako wookoma bane twevuze speed oba twetikka abavubuka ebizibu ebitali byaffe osegedde tonatuuka kwambala Timbaland ya Salom tandikira omuwa ekitiibwa ku Timbaland eyo gy'otasobola kwambala kyekikwasa essimu nga bakutadde ne kooti sipooti novoola Salom gw'otalabangako osegedde kati nze nayitawo okitegedde waliwo abantu be navvoolanga mazima mu bayimbi b'eggwanga Eddie Kenzo ye muyimbi yasooka okunteeka mu vidiyo ye bakugamba baali balijja editinga n'agamba The Mighty Family wabula mugintemeretemere erabike mu buli katundu kyobola Semyekozo mu ntandikwa wakati muggwa ku Big Talent nga sikonkona we nayingira bye simanyi n'okulowooza nti social media ngikutte ennyanja natandika kumanyira abantu ab'omugaso mu bulamu naye kati Kenzo nali mpala nawaazi lwaki mbazira ku bbekulu n'enzivoola tegedde kozesa obulamu bwange ng'ekyokuyiga we mbadde ntuuse mbadde kyakulabirako era we nakimanya nti kati ndi kyakulabirako mu myaka gye ndimu yadde gikola ensobi tebansibirangako bukumpanya tebansibirangako kuleepinga muntu oba kulwana mu nsi ze mbaddemu ze ŋŋenzeemu tewaliwo bankwatiddeko simanyi overstay oba natomedde oba nanyweredde mu balo banakubye omuntu ecupa kitegeeza yadde osobola okukola ensobi era osobola ozeewala kyolubirira kyonna olina kitandika kati oba onoonya omukazi osooka kufuna musajja oba onoonya omwana osooka kufuna mukazi w'oyagala ennyumba osooka kufuna ttaka wonaagiteeka ebintu byonna tubitwalire ku layini tuleme ate sooka mwana ati w'osooka omwana oba osoose mukazi eyazaalidde okati ebintu obiddamu Dr. Nedda ali mu kukubira oyo w'emulago Dr. namisinze gundi okitegedde taano wange bintu bingi jasino mu bulamu buno wendaga simanyi binaavaayo munnayuganda nkukoowoola oyimirire nange oba oyimirire ne Bebekulu. Bebekulu asasudde operation ya $15 million. Bebekulu n'angamba ne mugamba nkoze nti asidde ku live nanga Sam omuntu agenda kuba California mulala yetaaga sente. Abantu bakabirire basabe obere muna akasente oloza tunagula atere eddagala operation yo tusobodde gitetenkanya. Bebekulu tandangambako kuwagira Museveni. Teri muntu weni alemu yangambye kuwagira Museveni. We bankwata bantwala mu ddwaliro lya UPDF tebantwala ku State House yadde we wali okumpi. UPDF ne Museveni wavaako enkya esigala Uganda Police y'abantu baba kabiragiro bya mulala. Kyovula bandi kujjanjabwa kati mbadde eri n'empulira ate omutima gwange nga gwennyise
ndabye kye bayita omujaasi. Tuve mu bana abali okuvuga budduloni 2-5 baleeta omujaasi ng'akutuseeko omukono. Yasayininga kulwanirira nsi ye. Najja ne bamujjanjabira wansi ng'ebitanda biweddewo, civilian ng'oli ku kitanda n'atakujjaawo nenga akutuseeko omukono. Yabadde ku biragiro, alina famire. Shalom gwe gw'alinamu eddoboozi. Naye olw'okuba oli kampoomedde obuukira buli kimu, otandise okuvvoola abajaasi abo. Saagala otuuke mu katundu k'entuuse gonadde ngenda olongoosebwa. Omusawo n'apuleyinga audio yange nti sitya kufa. Yambuuza kati okimye eki? Okyegedde? Wemba nfunye akadde n'entomera ebintu byange abasinga mubirekera baana bammwe ne babitomera. Shalom tubonaabona naye ng'emisango gye tuzza si gyaffe gy'abakadde baffe. Naye nga yakola ekintu ne bamugamba oli kiba n'omwana wo. Okyegedde? Ali ne tubeera mu bulamu bw'ensi buno nga tetumanyi yadde kwetambulira. Olaba nga buli kimu tekigenda kumba oli saavinga. Kati ebintu ebimu just know wadde tonjagala. Tunuulira bulamu bwange kuba bweyogerera. Abaagala abayinza okukwatira kwasomera ennamba y'essimu. Omuntu yenna nkiddamu nga togenda kufa tuggyewo obuyambi, wabula ogenda kufa mponyi. Yadde nga mu matuugo mujjuddemu bibi byereere, nkusaba onoonyeyo akalungi kamu nkakasankalina. Wembanga nakusanyusiza mu komedi nga Shalom wagambye wankolera kajjooko kano, njagala oyimirireko akalungi kamu mu kaseera kano. Ontaase nsobole okuvaamu oluseke luno. Nongoosebwe. Omusajja wuno aleese eddagala ali gye India baalitumiza emitwalo 4 gimbuzo omuwa. Wuno alinnya agambye adda Kayunga. Kyokka nga ndirindidde lyeddala linninza okunyiga ono gana amasiro obutajja. Okitegedde? Njagala Munnayuganda agenda okuyimirira nange mu kaseera kano ng'ogenda kuyita ku nnamba eno eya WhatsApp nga si ya mobile money. Okulaga nti neetaaga buli kimu omuli okungumya, essaala, okunzizaamu ku maanyi. Mbeera ne ku kitanda ne salisivingayo si mu lunaku lulamba. N'ennyumya n'abantu naye nga bonna bali mubiri, buli wapuleyinga saamu, buli wuuno bali mu ddwaliro abajaasi, wuuno nze sivirirani alimu. Nga ndi bavuma buvumi, ndi bavoola. Nga abamu tebalina bigere, bansekerera busekerezo kitegeera. Kati obulumi bwe nnina si bwe buno. Obunkaabya amaziga era alabye ku maziga gange tulowooza nti ndikaaba bulumi buno. Amaziga gendi okukaaba ganfulumamu. Ebyo byendaba ne byenkulira. Yita ku WhatsApp eno. Oyinza n'okuba olina ssaala noga tusabemu. Kati ky'oba omanya buli kimu nkyetaaga. WhatsApp eri 07 667 10 56 42. Ennamba eno y'MTN eri 07 667 0767 10 10 56 56 42. 42. Ennamba eno ngikozesa ku WhatsApp. Maama wange anzaala eri mu mannya ge ga Yudaya Nakalanzi agikozesa ku mobile money. MTN. Kati ennamba yange ya direct nga ye ya mobile money eri 0707 0707 000 0 emirundi 3 30 esembyayo 8 8 erimanya gokanya 0707 000 308 ye namba Sam. Ye namba yange Tumena kompola. Eyo nno nga ya direct yokka ogikubako ekwatibwa ate kwe kugenda obuyambi. Twane Sam tuga kujja mu emboozi 2 tugasooka eno gye mulabye obulwadde ndatujja jiba wampola.
mulabye tube tunakye tuyizeemu tetukola zino story kunyumirwa wabula obeeko gwe kyoyiga tugala sukkaano musibe bulungi mweraba